nebaza Allah subhanahu wa ta'ala ampadde omukisa guno okutunulako mu byenyi byammwe ebitemagana n'ekitangaala ky'obukkiriza. Musaba Allah subhanahu wa ta'ala yatukuŋŋaanyiza mu nnyumba yeeno ekitiibwa, ate era tusobozesa okuba nga tukuŋŋaanira mu Firdausi al-Aala. Jabajjukizaayo ebigambo bitonotono insha Allah. Eddiini yaffe y'Obusiraamu etambulira mu mbeera ya kujjukiza. Wadhakkir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin. Jjukiza kubanga okujjukiza kugasa abakkiriza. Teri kipya, buli kyonna ekiba kikooneddwako kiba kyasomesebwa dda. Naye Allah tabaraka wa ta'ala yayagala nnyo omukkiriza ono buli kiseera babenga bamujjukiza olw'ensonga nti kitonde muntu kyerabira nnyo. Obwerabize buli mu butonde bwaffe. Ensonga lwaki nti buli kiseera balina okujjukiza nga sahaba wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Mas'ud yagamba kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil maw'idha. Ombaka sallallahu alaihi wasallam yafunangayo obudde n'abaako ebigambo byatubuulirira ebituzzaamu amaanyi, ebitugumya ku Busiraamu, ebitulaga wa gye tulaga, wa gye tuvudde. Bw'atyo bwe yakolanga omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Nebaza baganda baffe abateesiteesi abateekerateekera emisomo egifaananako nga kino. Masjidi yonna tesobola kubannamu okujjako ng'esangiddwamu durusi. Emizikiti oba omuzikiti okubala nti mulamu, si bizimbe, si kulabika bulungi, wabula ekikolerwamu. Mu bisinga okuba ebyebbeeyi ennyo mu masjid kwe kubanga esangibwamu enteekateeka efaananako ng'eno. N'olw'ensonga eyo omusiraamu yenna bw'owuliranga nti waliwo darusi eriwo, Allah wabanga akwazise ku budde, genda otuule mu masjidi eyo. Kukakasa nti kizibu nnyo okutuula mu masjid darusi neggwako nga tolina kyoyizeemu. Ate ebiseera ebimu Allah subhanahu wa ta'ala ayinza okuba nga darusi eyo gyakutuuzizzaamu ogenda kufuna kalima wahida, ekigambo kiyinza okuba ekimu naye nga kigenda kulongoosa obulamu bwo bwonna paka lw'oliva mu dduniya, nga kibadde kigambo kimu. Kivulaba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti idha marartum biriyadil janna farta'u. Buli woyitanga ku nnimiro z'omujjana tuulangawo. Bw'otuulawo olye ku bibala ebyo by'osanze mu jjana. Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ayina ekigambo kye yakozesa n'agamba nti Allah subhanahu wa ta'ala ayina ejjana gye yassa kuno ku dduniya, nga man dakhalaha, oyo yenna agiyingidde wano aliyingira eri. Eya wano bwekulema n'eri eyisobola okukulema. Nga sheekhe nga tetukutegedde ejjana ki Allah gye yassa wano ku dduniya. Yagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala ejjana gye yatuteera wano ku nsi, buli lwolabanga ng'ofuna emirembe n'obutebenkevu nga otudde awali durusi, awali irimu, n'owulya nga omutima gwo gutebenkedde, tolina wasiwasi yenna, eyo ejjana y'oku dduniya Allah gy'aba akuwadde.
bw'obanga eno ejja n'osobodde okugiyitamu n'eri esobola okukubeerera ennyangu. N'olw'ensonga eyo ebigambo binjagala tukooneko katono. Empagi z'obukkiriza ziri 6. Bwe zimala okuba 6 esookerwako bagiyita al imaanu billah, okukkiriza ani? Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi nyingi zisukka ne 20, naye nga buli lwaba ayagala okugamba omusiraamu ekigambo kyonna akulembeza mpagi eyo. Man kana yu'minu billah, n'abuuka wal yawmil akhir, omuntu yenna akkiriza Allah n'okkiriza olunaku lw'enkomerero, awalina zaabuuseewo. Mpagi ezo nkulu nnyo mu bulamu bw'omusiraamu. Naye gye yasookerangako ddala gye njagala tukooneko mu bufunze insha Allah, yagamba nti man kana yu'minu billah, omuntu yenna bw'abanga akkiriza Allah. Okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala kitegeeza ensonga nnya. Kitegeeza ensonga mmeka? Ze njagala tukooneko mu bufunze. Al-imaanu billah yatadhammanu 4 umur. Okukkiriza Allah kutegeeza ensonga nnya. Allah bazikuwa oba otegedde kye bayita al-imaanu billah. Ekisooka bakiyita al-imaanu biwujudi llahi azza wa jalla. Oyina okukkiriza mu mutima gwo okakase nti Allah waali. Okkirize mu mutima gwo okakase nti Allah ki? Ekigambo ekyo tukyogera nnyo ku nnimi zaffe. Nzikiriza Allah. Nekyo ekiraga nti okkiriza nti Allah waali. Ebikolwa byo byokola ddala bikakasa nti okkiriza nti Allah waali. Ebikolwa byo tebiwakanya nti Allah waali. Ebigambo bye biyita ku lulimi lwo tebiwakanya kubaawo kwa Allah. Mbaka yatuwa ebyokulabirako bitono nnyo. Naga nti man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfa. Gulumiza ki? Obukkiriza Allah, omugenyi omugulumizenga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Bw'obukkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero yogeranga ebigambo ebirungi oba okole ki? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, hadithi zompitirivu ku nsonga eyo. Lwaki? Buli lwoba mu mutima gwo ng'okakasa nti Allah waali, wallahi ne bw'oba mu nzikiza wekka, ne bw'obaawa, ne bw'ofuluma Uganda n'ogenda yonna gy'olaze, ojja kusigala ng'oli muntu omu, tokyuka. Era tobaamu mbeera egamba ani andaba. Buli lw'ofulumya ekigambo ekyo nti kassa teri andaba, ddala oba oli mukkiriza wangi? Omuntu gwe bayita omukkiriza omutuufu yoyo omuntu afaananako ng'omuntu ayingidde mu supermarket n'otunula waggulu n'olaba kamera nga weeziri, n'odda eno n'olaba kamera nga weeziri. Osobola okukwata ekintu ky'omuntu yenna n'okissa mu nsawo yo wangi? Lwaki? Kiki kyekikuyingidde mu mutima gwo wangi? Bandaba. Okakasa nti mu butuufu yadde tewali muntu awo, naye alina waali wasinziira ndaba. Ekyo kye tulina ku Allah waffe. Ti bwe mba ntambudde wonna we ntambudde nkakasa nti Allah ndaba. Allah kyakugamba nti wa huwa ma'akum aina ma kuntum, nze ndi naawe wonna wodda.
bwobanga okyasobola okuba nti oyina endowooza egamba nti teri andaba, obukkiriza awo bulimu ekituli, birimu ebituli. Ekisooka al imaanu biwujudillah, tulina okukkiriza nti Allah ki? Allah waali. Assalamu alaikum. Tukakasa nti Allah waali fenna? Mukakasa? Basiraamu tukakasa? Kyekiraga singa oli aba akubuuzizza oŋŋamba Allah waali, kyekikulaga nti waali? Wangi tutudde wano ku lulwe, n'omulokola ajja kugamba tutudde wano ku lwani? Kulwa Yesu sibe kiri, naye akakasa ye Katonda. Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala yasisinkana abantu abawakanya okubawo kwa Allah, n'abagamba enkya ŋŋenda bbawo obujulizi obulaga nti Allah ki? Batuuka ssaawa nga 7 bategeeragana ku ssaawa 7 ajja abannyonnyola okubawo kwa Allah. Agenda okutuuka yajja ssaawa nga 8 naye abasanga bali awo beekalakaasa, musajja mutabuze, teri yasobola kukulaga nti Katonda gy'aliwo, balimba bulimbi bantu. Atuuka ku ssaawa nga 8 bamubuuza, omusiraamu alimba? Naga atalimba. Twalaganye ssaawa mmeka? Naga twalaganye okusinkana ku ssaawa 7, naye bwe mbadde nzija nine byenda bye byewuunyisa era sandi batuuseeko wano. Naga ki kyewuunyisa? Naga bwe mbadde nzija nsanze ennyanja gyevudde sitegeddeeyo, nensalako, era okubatuukako wano maze kuyita ki? Kusala mu ki? Mu nnyanja. N'ennyanja bwezze neneebuuza mbatuuseeko ntya, naye mbadde ndi awo, embaawo ne zijja ne lwepanga lumu ku lumu paka lwenfunye eryato, kwe kubatuukako ku ssaawa eno. Abaaliwo bonna ne bagamba Sheikh mulalu, ono ye mulalu, yeetaaga kutwalawo. Kale tukkirize amazzi gasobola okukusalako, naye ate eryato ne lyepanga, simanyi ne lyepanga paka. Nawe nyumiza abantu ebijja mu magezi. N'abagamba nzikiriza ndi mulalu, naye bwe mbanga ndi mulalu ate mmwe munsinga eddalu. Ensi eno ku bunene bwayo, eggulu ku bunene bwayo, n'ensi ku bunene bwayo, ensozi ezijjudde mu nsi, bwe mulowooza nti bisobola okwessaawo nga teri abitaddewo? Bwe kabanga kano akatono akaato kaganya okuyingira mu bwongo bwammwe nti kasobola okukola ki? Okwessaawo, kati eggulu lisobola okwessaawo nga teri ataddewo? Yakozesa amagezi ge okubakakasa nti omutonzi ki? Mu kiki kye twagaddemu baganda bange Abasiraamu, okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala, ekisooka tulina okukkiriza al imaanu biwujudillah. Tulina okukakasa nti Allah ki? Obujulizi obulaga nti waali bungi nnyo. Wa fi kulli shay'in aya, buli kooyitako konna kalimu akabonero akalaga Allah. Tuli bumu. Bw'otunuulira gwe omuntu wekka, gwe kennyini ne weetunuulira bw'oti, kitegerekeka, ovaamu ebika by'amazzi eby'enjawulo nga tomanyi nsulo yaabyo. Kitegerekeka, olina amaziga galimu sukaali, galimu ki? Wangi munyu guvaawo, ki bikutabula? Si maziga amalusu, lwaki gali bwe gatyo?
nga tegalinga mazzi gonywedde. Wali otudde wansi noweebuuza lwaki gali bwe gati? Ebiva mu matuugo biba biri mu mbeera ki? Lwaki gali mu embeera eyekaawo? Mukimanyi lwaki? Allah yagamba nti wafi anfusikum afala tubsirun. Mwe kennyini mujjudde obubonero obungi, musobola okutulako wansi n'otula wansi n'ofumiitiriza naye ngeri Katonda gye yantondamu yanjawo. Amatu gabamu bikaawa, singa si bwe byali teri kawuka konna kasobola kusukkaawo. Kitegerekeka olw'embeera egyo kasanga tekasobola kusukkawo kuyingira, era bwe kayingira kafa. Obona bonna bukuumi Allah bussa ku kitonde muntu. Mu nnyindo kimanyikiddwa ebisobola okukuuma okubanga osengejja empewo gy'ossa. Bikitegedde bagamba nti amaaso senga tegaali mu lunnyo olwo emmunye tesobola kukyuka, eba tesobola kukyuka. Kati tulina okukkiriza nti Allah ki ekyokufa abali wano teri asobola kiwakanya, naye nkibaleetedde mimbaabi abantu abamu tutera okusinkana abantu abafaananako bwe batyo abatakkiriza kubaawo kwaki. Ekyokubiri okukkiriza Allah mulimu al imaanu bi uluhiyatillah. Tulina okukkiriza nti Allah tabaraka wa taala yekka yateekeddwa okusinzibwa, yekka yateekeddwa okukola ki? Kigamba al imaanu billah kitegeeza nti tulina okukakasa nti yekka yateekeddwa okusinzibwa. Awali kalumanywera wakati w'ababaka n'abantu be babaamu. Bide bisigadde abantu babikkiriza Allah waali be babikkiriza. Era bw'omusanga n'omubuuza ani yakutonda akuddamu nti Allah, bw'omusanga n'omubuuza ani akuliisa Allah, lwakuba nti guno omulembe shiriki waagwo ate munene nnyo. Okusinga ku shiriki yaliwo ddi? Ku Bakuraishi shiriki yali mu Bakuraishi bali balina tawhidi ate bali balina ki? Allah akugamba nti wa idha rakibu fil fulk, bwe balinnyanga mu lyato bwe bati ne bamanya nti kati tuli mu ki? Da'awu Allaha mukhlisina lahu ddin, nga basaba Allah yekka nga tebamugattako kintu kyonna. Falamma najjahum ila albar, bwe batuukanga ku lukalu nga ki? Idha hum yushrikun. Awo wennyini batandikira ki? Katunuulira shirika ali ku mayanja gaffe olwaleero. Omuntu oluyingira ennyanja bw'ati bakugamba sooka onnyo ku mazzi ago nga tonnakola ki? Ojja tuleetera ebizibu, osooka ganywako. Kitegerekeka ennyanja eyinza okukola ki? Shirika ali ku nnyanja la hawla wala quwwata illa billah. Kakati kalumanywera wakati w'ababaka n'abantu be baali bakoowola, kigambo bagamba nti ali omu yekka yateekeddwa okukola ki? Ng'ekigere ekimu tekiri eno, ekimu kiri eno. Nga bw'olaba olwaleero musiraamu n'ekigere ekimu kiri eno n'eno ki? Tetubiinaayo mu busiraamu, imma okubanga okkiriza nti ashhadu an la ilaha illa Allah, oba okukkiriza n'okkiririza mbiri. Kitegerekeka. Ekyokusatu olwakadde tulina akadde kafunda al imaanu bi arrububiyya. Tulina okukakasa nti atulabirira, atuliisa, atunywesa yani. Awo ababaka tebaafunanga buzibu n'abantu baabwe, era nga bonna bakkiriza nti Allah yagaba, Allah yaliisa, bwe kutuuka kufa Allah yaleeta enteekateeka. Ebyo bonna baali babikkiriza Abakuraishi. Ekyokuna lwakadde al iman bi asma'illahi wa sifaatihi. Oteekeddwa okukkiriza nti Allah alina amannya ge,
Allah alina ebitendo bye byeyawulidde nabyo. Tukkiriza amannya gaani? Agaani? Tulina akukkiriza amannya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Yeetuuma amannya mangi. Kozi gali ameka? Wangi? Amannya ga Allah gali ameka? 99. Ekyo kyetumanyi naye gasingawo. Gakola ki? Gasingawo. Era nga bwe tulaba Nabbi Muhammad bwe yabanga asaba Allah subhanahu wa ta'ala yamusabisanga ngagamba nti as'aluka bikulli ismi huwa laka samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghayb 'indak. Allah ina manya ge yesigaliza nga mote mugamanyi. Kitegereke waliwo agamu ge yigiriza abe mu kubitonde bye. Kitegerekeka kusinza ku hadithi kiraga nti amanya ga Allah mangi okusinga ku kyetulowooza. Gano 9:9 Nabbi ge yayogera sallallahu alaihi wasallam ayina kye yali ategeeza kirala. Kyekiriwa yagamba nti amanya ga 9:9 bw'ogakwata n'ofunayo amanya 9:9 amanya ga Allah n'ogakwata n'ogakolirako ojja kuyingira ejjana. Ojja kuyingira ki? Ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwensonga eyo omusomo mugazi tetujja kubanga tuguyingiramu nnyo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala darasa eno agituwemu obulungi. Era tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala olutuula luno le tutudde alutulage yawm al-qiyama. Wallahi akaseera kano kootuula wano bwe lituuka essaawa eri nga Allah akakulagako oyigamba latamannait wandibadde weegomba nti oba singa natuulawo olunaku lulamba oba buli lunaku singa nakeeranga neŋŋenda awo ng'olaba ebiseera ebisinga obungi byonna nga bambi bagenda kukuvunaana buvunaani okujjako kana akaseera kewakola ki kwewawangayo ne weerekereza kakaseera. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abenga akatulaga yawm al-qiyama atalime kubanga atussamu abo bagenda okubanga avunaana ku lunaku lw'enkomerero. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Bangambye waliwo okuzimu ku asira ebimu ku bibuuzo tuyinza okukozesayo eddakiika entonotono insha Allah ku byo. Simanyi nkola ya bibuuzo egenda kufaanana etya? Sheikh Hussein eba etya? Naam, assalamu alaikum warahmatullahi. Ayina ekibuuzo kyonna osobola okuwanika omukono gw'akazindaalo zijjaka kusaako abakyala musobola okuwandika ebibuuzo byammwe ne mbikuŋŋaanya ne bijja. Naam. Naam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Sakitoleko Isa mu Uganda. Sheeka nsaba kubuuza kasola singa esola y'emisana bakukulinazo zampiseeko mbeera ez'enjawulo ne ngenda okuterera nga ndi ku Magaribi baisha nkola ntya kubanga aseka batugamba tebagata sola ya misana na ya kiro wangi waliwo baseka batugamba abatusomesa ti togata sola ya misana na ya kiro singa ezo emisana zampiseeko nenterera nga ndi mu ya kiro nkola ntya se. Barakallahu fik. Omuntu senga ayitwako eswala ez'emisana
okukakkana ng'ayingidde mu kiro akola atya? Ekisooka kya byonna eba nsobi y'amaanyi okuddira esswala ez'emisana n'ozitwala paka ddi mu kiro. Kiba nti obusiraamu bwakussizaawo embeera ey'okuba nti bw'obanga kale obadde mutambuze esswala zigatte, sala ku swala okole ki? Tukkirizibwa kuba nti okwata esswala ez'emisana n'oziyingiza mu budde obwaki? Obw'ekiro. Allahumma okuggyako nga wabaddewo mbeera nzibu nnyo ng'eyatuuka ku Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Olunaku lumu omubaka atuuka ku salaatul maghrib nga tannasaala salaatul asr. Sahaba Umar amugamba nti ya Rasulallah, tetunnasaala asr naye nga bali maghrib. Nabbi n'agamba nti shaghaluuna ani salaati alwusta, abasajja bano abashiriku bantawaanyizza ne bampisaako swala esinga okuba ennungi. Saba Allah ajjuze mu mbuto zaabwe n'amayumba gaabwe omuliro. Saba Allah ajjuze mu mbuto zaabwe n'amayumba gaabwe, Allah ajjuzeemu ki? Lwakubanga bamulemesa okusaala salaatu ki? Asr. Baali mu lutalo oluyitibwa Ghazwatu Khandaq. Nabbi bamulemesa okusaala esswala, naye bwe yali atandika okusaala sallallahu alaihi wasallam yasookera ku asiri. Mu kiseera ekyaki kya maghrib yasooka kujjawo bbanja erimubanjibwa, n'asaala asiri, oluvannyuma n'asaala maghribi, n'alyoka asaala na Aisha sallallahu alaihi wasallam. Nabwe kityo nti naawe bw'obanga oyitiddwako esswala mu mbeera efaananako ng'eyo, oyina kusookera ku bbanja ekkadde n'ojjanga oliwa paka lwe gaggwayo. Subira ntegeerekese. Barakallahu fiki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukwebaza nnyo Sheikh ebigambo by'oli kutuwa. Kakati Sheikh, nze ekibuuzo kyange kiri ku omu ku ba Sheikh. Ekibuuzo kyange nkijja ku omu ku ba Sheikh abasoose okubeera nga basomesa nga kikwatagana ku ahadi sunna wal jamaa. Ekigambo ahadi sunna wal jamaa nkiwulira nnyo nga nze, naye kikyannemye okwawula sunna yali ahadi sunna wal jamaa kwegamba tukigattirawa ku bukkiriza bw'omusiraamu okubeera nti nsobola okuyitibwa ahli sunna wal jamaa. Era ne mu nsomesa z'omubaka sallallahu alaihi wasallama yakisomesaako atya, ne mu Qur'an al-Karim Allah subhanahu wa ta'ala ayogera atya ku nsonga ey'aba ahli sunna wal jamaa. Barakallahu fik. Akwasa ategedde eyasomesezza omusomo gw'aba ahli sunna wal jamaa kiki yannyonnyodde, naye okufundizaamu ba ahli sunna. Lwaki bayitibwa ba ahli sunna wal jamaa? Ekyabatuumya ba ahli sunna wal jamaa kiviira ddala kukuba nti mu ntandikwa y'oluvannyuma lw'okuvaawo kwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waabalukawo ebibinja. Nabbi amaze okukola ki? Okuvaawo. Ebibinja ebyabalukawo biwerako. Ate ebibinja ebyo ebyava ku nsomesa ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buli yenna yava ku nsomesa ye baga nti oyo avudde ku ba ahli sunna. Kitegerekeka. N'atuumibwa ekyo kyali, omuli abaatuumibwa nti ffe tuli ba Shia. Ffe tuli baki? Ffe tuli ba Khawarij.
kitegereka tuli ba khawarij fe tuli ba ash'ariyya fe tuli ba maturidiyya fe tuli ba gundi bakadiyani kale abo bajjo si bakadde nnyo kitegereka kati ba ahli sunna erinnya eribagatta bonna bano bo be balemera kwebyo nabbi bye yajja nabyo sallallahu alaihi wasallam era be bakyatambulira mu buufu bwe kitegerekeka kati n'erinnya likozesebwa okwawula kuki kubali abaava ku manhaji abaava ku nkola omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye yatambulirako era kino omubaka yakyogerako naga nti alaikum bisunnati mwekwate kuki ku nkola yange wa sunnati al-khulafa ar-rashidin min ba'd mwekwate ku nkola y'abakhulafa bange abana abagenda okujja oluvannyuma lwange addu alaiha bin nawajib enkola y'abantu abo mulumisenga ki manyo kuyo munywerere kuyo ekitegeeza nti akulaga nti waliwo ebigenda okujja nga biva ku nkola yange kitegereke kati awo erinnya gye liva sunnati ay ahli sunnati rasulillah tegedde ndowooza kunyeenya lugalo kunyeenya ki Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Onagamba nti shekhe omwami wange bwe mugamba nti bashekhe basomesa bw'olina okuyisa omukyala agamba nti abo bayina abaana baabwe abakulu abatuuse okufumbirwa kyebava boogera bwe batyo ate mu ddalusu oba mu ddarasa ogamba tabuuliti Uganda wano luganyi okutereera obulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam. Nabuuza Sheikh Wemba njagala okuyamba muganda wange kuba bamusanga alya bisiyaga. Kuba bamusanga nga alya ebisiyaga ne bamusiba we yaŋŋamba okugendayo musasulire sente ze bamusalidde nagaana kati awo mba nnina omusango kyekisooka. Barakallahu fiik. Nabi yatugamba sallallahu alaihi wasallam unsur akhaka zaliman au mazluman, taasa muganda wo alyazamanyiza oba alyazamanyiziddwa. Taasa ki? Basahaba bamugamba nti ya Rasulallah hadha almadhlum alyazamanyiziddwa kitegerekeka tumutaase naye mulyazamanya ati tumutaase tutya naye tamna'ahu kikkakatako nga gwe okuziyiza muganda w'okukola obulyazamaanyi. Kitegerekeka bw'omugaana okukola obulyazamaanyi oba omutaasizza. Kitegerekeka kakati mu kino ekibuuzo kya muganda waffe kyabuuzizza okuyamba omuntu oyo okubanga avaayo ng'okimanyi nti agenda kudda mu mbeera y'emu oba tomutaasizza oba tukoze eki okujjako ng'okakasizza kubanga amateeka agaffe gamanyikiddwa ku bantu ab'ebisiyaga mugamanyi bulungi. Mu Busiraamu Nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam man wajadtumuhu
yenna gwe muba musanze ng'akola ebikolwa bya qawmu Lut faqtulu alfa'ila walmaf'ul, akikola ne gwe bakikola mubatte. Sharia amateeka gaayo malambulukufu nnyo ku nsonga eyo, n'enzita y'abantu abo batwalibwa ku kizimbe ekisinga okuba ekiwanvu mu kitundu, kitegerekeka, ne bamutuusa ku kizimbe waggulu ne bamuta, ate n'agoberezebwako guyinja wansi, kitegerekeka. Yenkola Allah gye yabazikirizaamu abantu ba qawmu Lut, ab'ekibiina kyani kya Nabi Lut alayhi salam, kitegerekeka. Enzita y'abantu gwe basanze ng'akikola ne gwe bakikola bakuttibwa, okwawukana ku bwenzi ate bwo, kitegerekeka. Obwenzi tumala kubooza mufumbo si mufumbo abadde atya, naye ono omubaka sallallahu alaihi wasallam yalaga nti ekyo ekirwadde okukiwonya okukijjawo tekiriiko ddagala. Eddagala lyakyo kola ki? Ekyo ekirwadde mukijjeewo bujja mumutte kibe nga kiwedde. Nakatola okuba nti amateeka gemutambulirako getutambulirako bega tebagafaanana ku bantu abafaanana ng'abo, tugezaako kumulemesa na kumuziyiza namubuulirira kuva ku mbeera efaanana ku ngeeyo insha Allahu ta'ala. Nganze siraba nti yeetaagisa okugenda okukola ki okujjayo omuntu afaana bw'atyo, kubanga kiba kitegeeza nti agenda kudda akole ki? Ayonoone. Wallahu ta'ala alam, Allah asinga okumanya. Tubaliwa bakutudde Luganda. Naam. Tubasaba bannaffe nannyini mmotoka UBN 085/A olina boosibiddeyo genda obeere ng'obayambako inshallah. Wabarakallahu fi. Sheikh, waliwo aya mu Qur'ani nga Allah agamba nti abaasooka battanga bannabbi baabwe, tuweeyo ku bannabbi abattibwa abantu baabwe. Bannabbi abattibwa bawerako. Yahya batamutte, Nabbi Yahya ne kitaawe Zakariya, naam, ne bannabbi abalala bangi. Kye tulina okumanya nti Qur'ani yayogera ku bannabbi abiri bameka? Naye ennamba y'abannabbi Allah be yatuma basukka mu mitwalo 10. Basukka mu mitwalo emeka? Baali oba mu 12 n'abagwamu, kitegerekeka. Kati bakunnyonnyolako batono nnyo. Ennamba esinga obungi, waliwo olunaku Allah lwe yatuma bannabbi bwa Bani Israel, akawungeezi n'abatumira nabbi ne bamutta, n'abaddamu ne bamutumira ku makya ne bamutta, n'addamu n'ayongera ne bamutta, nga bali ku muyiggo gwakutta nti batumyewo omulala wuuli nga bamutta. Tegedde enkola y'aba Bani Israel bwetu bwe yali efaanana, bantu bakutemula kutta bannabbi. Kati enkola yali okuva dda, bangi abattibwa, abamu Allah yabatunnyonnyola, abamu teyabatunnyonnyola. Naam. Sheikh, nze mbuuza nti kiramulwa kitya ku bakyala okugatta ebigere nga basaala? Kyetukola mu baami n'abakyala kibateekeddwa okukola, no bateekeddwa okugatta ki? Ebigere bwe baba basaala. Naam. Sheikh, kiramulwa kitya ku mukyala okubeera nga yeekuba pafyumu ku ssomero? Ebintu ebimu ebisabibwa birimu pafyumu, ebintu ebisabibwa ku ssomero bibeeramu obuwoowo, naye ate abazadde abasiraamu tebabikkiriza kuba birimu obuwoowo. Kiramulwa kitya ku mukyala okwesaako pafyumu? Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba omukyala yenna eyeekuba akawoowo n'afuluma awaka fahiya zaniya. Nabbi yagamba nti omukyala aba ali mu bwenzi okutuusa lwaddayo eka
n'abyejjako ebyo byonna n'aba akawoowo konna n'akejjako naddala akawoowo akaleekaana mukitegedde akawo nga kakola ki bwakuyitako bwati n'owulira akawoowo buli yenna abamunyiriza akawoowo ako aba ayenze naye kati omukyala takkirizibwa kuba nti yeekuba perfume n'afuluma wakaawe perfume erina kukola waka naam shekhe bazadde bange bonna baafa naye barelatives tebalina kye banyamba kyokka bo we baba beetaaza obuyambi bankubira naye nange olumu mba sirina era sibanyega ate ne banyiiga kati nze nkole ntya la yukallifu llahu nafsan illa wusaha Allah tavunaana mwoyo gwa muntu okujjako ekiri mu busobozi bwagwo kyoba osobodde kyoba okola oba tosobodde tovunaanyizibwa tolina mutawaana insha allah nabwe kityo omuntu bw'aba asabiddwa ekintu naaba nga tasobodde twali buzibu insha allahu taala naye tukubiriza bwe baba nga bo bakutula luganda bweyongera kukola ki kuyunga ekyo bayita okuyunga ki oluganda bayunga bikutuse ekitakutuse tebakiyunga wamukategedde abasinga obungi tukola kye bayita almukafaa tusasula ayi gundi yanguliddeyo kere sukaali naye kamugulireyo gundi yajja luli nandabako naye kangene nkole ki mukyalireko ekyo si kye bayita okuyunga okuyunga kye bayita okuyunga ye muganda okubanga akuvumya ekivumo nga kinene nnyo n'ogenda ku dduuka n'omugulira sukaali n'omuweereza kiro yaki ng'amaze okukola ki kibayita okuyunga kyekyo naye tolina magezi bisajja gwe oli musiru n'ogenda ku dduuka ogaa sukaali omuweereze Omaru yange ne muweereze sukaali ekyo bayita okukola ki si kyangu kye bayita okuyunga si ki bwekityo nti abasinga obungi kye tuyita okuyunga ate naffe si kye tuyita okuyunga bayunga bikutuse akuvumye gwe nosaawo kirungi akoze kino n'omukolera gwe ekirungi nakola ki n'omukolera ekirungi ekyo bayita okuyunga sahaba yajja eri nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanga nti inna li qaraba nina abooluganda wallahi mbayisa bulungi mbakolera ebintu naye wallahi bampisa bubi nabbi n'amugamba nti bwe kibanga ddala kyoyogera bwe kiri ekyo kibayita okuyunga kibayita okukola ki antasila man qata'aka akwekutulako bw'okola ki namugamba nti ate kibanga bagenda mu maaso n'okukusobya bakola biki gwe bawongera kusitula madaala ate bo bongera kwennyika mu muliro kitegedde kati mu bufunze tukubiriza okuba nti gwe bayisa bulungi ab'eŋŋanda bye bakwogerako bye bakunyiiza tobitunuulira nnyo tobiwa nnyo budde naam Sheikh nnyonnyola ku family planning ne child spacing ojjako nga oluzungu lwesitegedde family planning kitegeeza wangi ani yagaa kizaala gu family planning simanyi wagaana kupulaningira family ye buli muntu yenna akubirizibwa okupulaningira ki naye mmwe kye muyita okay kye tuyita family planning abazungu baatuzannyira ku bwongo kitegerekeka bo ne baddira kiri ekyokuziyiza abakyala okuzaala ne bakiyita nti opulaningidde family kati onapulaningira ki kitaliwo
okitegedde olina kuba nabaana nazadde n'olyoka olipulaningira naye oba tolirina okusobola okupulaninga ekitaliwo okitegedde akati mbufunze enkola eno ey'okuwaamu gaapu abaana kitegerekeka okubawaamu gaapu embeera eyo bwe tuba nga tuyise mu makubo agatakoonagana na busiraamu tekirina mutawaana katuyise mu makubo agatakoonagana ki gegaliwa basahaba batugamba nti kunna nazilu walquranu yanzil enkola eyaffe gye twakozesanga ku mulembe gw'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nga Qur'ani ekayaki bagikazaako olulimi ki withdraw ye family plan gye bakozesanga bo so si yaki kozesa biweke kozesa biki ebyo byonna ebikosa obulamu bw'omuntu si bye bakozesanga kitegerekeka ate twatufunyeeyo embeera nga tekosa muntu si maama oba taata obaani ng'embeera eyo kakasiddwa bulungi okussaawo amabanga tekirina mutawaana nga tetukikoze mu nniya egamba nti omwana ono agenda okuzaalibwa sijja kusobola mmulabirira sijja kusobola mmuliisa sijja kusobola kukola ki buli lwoba n'ekigambo ekiga sijja kusobola mmuliisa mulabirira awo oba ogudde mu kiti ky'abashiriko bali abaali ku mulembe guli kitegerekeka naye bwe kijira mu mbeera yakuyamba mwana ono okukula buki ng'alabiriddwa bulungi fa la ba'sa insha allahu taala wallahu a'lam. Sheikh nzikirizibwa okwekwata vidiyo oba okwekubya ebifaananyi kikyategeeza wekwata ebifaananyi nga lwaki wekwata ebifaananyi osomesa bwekibanga tekirina mutawaana oli mu mbeera yakusomesa abantu nga bwe tusomesa batukwata tekirina mutawaana newabawo okwekwata nga wekutta oli bukunya ekyo tekikkirizibwa okitegedde ekigira mu mbeera nti byokwata biri haramu era kiba kifuuse ki kiba kifuuse haramu. Sheikh Uthaymin rahimahullahu ta'ala Allah musasire yayogera ku nsonga y'ebifaananyi nsonga yaki y'ebifaananyi naddala najjamu ekifaananyi kya kamera naye bw'ogenda okwetegereza ebigambo bye agamba nti ekifaananyi kya kamera tekigwa mu bifaananyi tekigwa mu ki ye kyabala ekifaananyi bye ebibumbe byeki kino kyokutte n'ekkalaamu n'okuba naye ku nkomerero y'omusomo gwe yali agusomesa era ajja kufundikira nga nakyakigaanyi kubanga yagamba nti ekifaananyi tekikkirizibwa bw'obanga okikubye lwa mbeera ya kijjukizo bw'oba okikubye lwa mbeera ya kujjukiza nti wano nali gundi wano nali gundi wano nali gundi yagamba nakyo kiri haramu kati kikubye abantu ebifaananyi ki era ofundikira byonna bigaanyi lwakuba yayita eri bbalibbali naye byonna yakola ki yabigaanyi ekisingako okuba ekituufu mu basiraamu kifaananyi kita kifaananyi kukola ki kubanga hadisi zijja kuviira ddala ku nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'akugamba nti ku lunaku lw'enkomerero bagenda kukuleetera ebifaananyi byebyo byeweekubya bakugamba nti buli kifaananyi kisseemu omwoyo naye kukakasa tolina gy'ogenda kujja waliwo okussaako ekintu nga bakutaddeko mu mbeera ya kiremya okitegedde kati mbufunze ekiri awula kisinga okuba musiraamu kuba nti abyewala naam kujjako nti waliwo ebimu passport bagyetaaga baagala ndagamuntu baagala ki ebiri darura mu mbeera eyo ekyo kyawukana naam
wallahu a'lam. Shekhe, omukono n'amaviivi tusigaza budde ki Sheikh? tusembyeyo bibiri Shekhe, tusembye ekyo bibiri bino, kino kikwata ku gwe nga muntu, kino kiri eno wabano. Emikono n'amaviivi ki ekirina okusooka ku ttaka? ekibuuzo ekibuuziddwa nnyanja etaliiko lubalama. Nnyanja etaliiko ki? Mugitegedde? Nnyanja oyingidde mu bahar la sahila lahu, ebigambo byabamanyi bingi nnyo, kyekisookawo kyekiddako. Gireke ennyanja eyo kireke ennyanja gireke. Sheikh watugamba ku radio Palu nti eswala esinga obulungi eya faradha subuhi ku Friday, ate sunna ki esinga era budde ki? Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti mu swala zonna ze musaala ekyasinga okuba ennungi ye salatu subuhi yawmul jumaa. Swala esinga mu swala zonna ze mwali musadde era ze mukyasaala, salatu subuhi kunako lwaki? Olw'ejjuma. Sunna esinga mu sunna zonna obulungi, sunna mu sunna esinga obulungi nabbi yajogera yeriwa, yatugamba nti afdalu salati ba'da al-maktuba, essala ekyasinga okuba ennungi oluvannyuma lw'essala ezaalaalikibwa salatu llayl. Swala yaddi? Salatu llayl yesinga mu swala zonna oluvannyuma lw'essala ez'etteeka. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwadde omukisa guno, sijja kayita akakisa wabula atuwadde omukisa guno okutuulako mu darusi yaffe eno y'olwaleero. Allah omwaka gwaffe guno agufuula omwaka ogw'omukisa. Buli yenna abadde mu darusi wano, saba Allah omwaka agukutambulize bulungi, akuwemu obulungi kuno ku duniya, ate akuwe n'obulungi bwa akhira. Saba Allah tulongooseze ebyenfuna byaffe, saba Allah tulongooseze ebyenfuna byaffe. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tutaase endwadde ez'omutawaana. Saba Allah subhanahu wa ta'ala tutaase ebikemo bya duniya ebyekwese n'ebyo byeyolese. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abenga atumalira mu mbeera zaffe. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abo bonna abatannatuuka ku nnyumba ye, saba Allah mwenna abasizeewo obwangu musobole okutuuka ku nnyumba ye, aleme bajjulula nga temutuuseeko ku nnyumba ye. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe obulungi ku duniya, atuwe obulungi ku akhira. Saba Allah tutaase omuliro. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya, wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. نعم بارك الله فيك وجزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. mukadde waffe tumweyanziza nnyo nesimeyanza, tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize byonna, era tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala fenna wamwatusiime atuwe obulungi obubadde mu darusu eno, atuwongere buwongezi bulungi olubeerera n'olubeerera, era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala mukadde waffe sheekhe amutukuumire na ffenna basheekhe abasigadde. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ffenna Allah atukuume era atuwe obulungi mu nsi ne ku akhira. atuwe obulungi fi dunya wal akhira. Allahumma amin.
abasiraamu b'ekitundu n'abava ewala bannange siina ngeri gye mbeebazaamu okuggyako kubagamba nti barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Neneebaza ne management ya masjidi rahman okuviira ddala waggulu paka wansi, bakadde baffe mwenna barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Olw'obudde nze nganze siina maanyi gasobola kubasitula kuba nokolayo obumbuyiza mbujjawa okuggyako kubagamba nti nsaba Allah abakole ki, abatusiimire era abatuweere obulungi fi dunya wal akhira. Dawa TV Uganda sebo director tukwebaza Sheikh Muhammad Mustafa Bira oyo wali awo sebo tolera ku basiraamu salaamu. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sheikh Hussein sebo nkusaba otolere ku basiraamu salaamu. Eyo Dawa TV Uganda. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mbifunza kubanga obudde bweddeyo twetondera bonna abatuta obuvunaanyizibwa bambi ne muwandiika ebibuuzo byammwe ne mubituweereza mu butuufu by'ebibuuzo bingi tubirisiivinze wano, naye alhamdulillah akadde tekatukoze eki, tekatusobozesezza. N'olwekyo nsaba Allah tabaraka wa ta'ala abeere nga atuwa obulungi fi dunya wal akhira. Ate era akadde akalala bwe tubayitanga oba tubagamba nti bannaye darusu mwanguwangako ne mukeera ne mujja ne tubeera nga tutuula wansi ne tusoma biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Ani ayinawo akamusiiwa? Omukiza ogwo nze ngweyambisa nnyo ogwo mwe mulinda babasitule akansiiwa abantu bano babuuza ebibuuzo byabwe naye tebyanyikulwe nange kinnumye nnyo naye sheekh kikoze buli nakyogerakwe. Nze mbadde nteese Sheikh Abdulkarim oyo asomesa mumanye emisomo egyo gyasomesa, mbadde nsaba mukanye nange mbimuwe agende nabyo. Ye mbudde mwana afunanga wasomeseza ku radio kuba mumugoberera anaabyanyikulanga wafunye akadde ku radio yamanyi wagenda okikola ametulekera mugugu wano nga basiraamu babibuuzizza ate nga bikulu nnyo gye bali. Mbadde nsaba mbimuwe oba ye kennyini atubuulire agenda byanikula ddi era atya mwe mube nga mutegeera bye mubuuzizza. Mulaba mutya basazeewo ekyo ku radio gy'osomesa bakubuulira bakugoberera oba ekkola ogenda otugamba gy'ogenda okwanikulamu ebibuuzo by'abasiraamu bino babe nga babitegeera insha Allah, kubanga obudde buweddeyo ate nga bino beetaaga okubeera nga babitegeera. Mulimu ebinene ennyo ebikwata ku ibaada z'omuntu ng'omuntu n'emitawaana egiri ku ffe ng'omuntu waafiira mu mbeera bw'eti nga Allah asobola omubonereza. Ekigambo ekyo insha Allah. Aho ke kabadde kamusiiwa era kati ateredde. Alhamdulillah. Ensonga nsuubira insha Allah ebitiibwa zikomyawo. Tetusobola kubeera nga zonna tuzikola ne zibeera 100% perfect. Tubasaba mutusonyiwe we tusobezza awo tukozeeko kye tugezezzaako tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala asiime. Naam. Sheikh Allah ayisiriza mu kirowoozo kyange agambye ku lwokubiri ku radio bagenda biddamu insha Allah ebibuuzo ebyo. Mutubuuze tujja babuulira insha Allah saa 12 ku radio bakola kibani kula ebibuuzo ebyo insha Allah agenda biddamu biidhni rahmani.